Oluvannyuma lw'ebbeeyi ya ddoola okupaaluuka nga kati egulwa ku siringi 36,000, bannayuganda beeraliikirivu nti embeera yandisajjuka anti kati ebintu ku katale bya bbeeyi nnyo ng'abasuubuzi tebamanyi kyakukola. Kino kivudde ku ddoola okubeera entono ddala ku katale ng'ate abazeetaaga be bangi ekireetera ebbeeyi ya ddoola okupaaluuka. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala ekya Kampala City Traders Association Kasiita, Evarist Kayondo, ddoola okwambuka kiva ku kampuni ezikolera wano ebintu bwe zifuna amagoba zigatwala bweru w'eggwanga obutaleka nnusu yonna mu Uganda. Agakolera wano ssente ate siga wano bannanyuganda si be bannannyinigo kati kivaamu nti abantu bano buli bakola amagoba balina okukwata ssente ezo ne bazizzeeka. Buli bazizzeeka ddoola eba baba basaba kubanga bw'akola atunda ssente za Uganda nga owa airtime aba atunda ssente za Uganda ne bw'atuuka okutwala mu nsi ez'ebweru aba atwalayo ddoola. Amagoba aba agazaayo mu ddoola so nga ate wano yatwala za Uganda. Kayonda annyonnyola nti obuzibu obulala buva ku bannayuganda okusoosowaza ddoola ne bamusiga nsimbi okutunda ebyamaguzi byabwe wano mu ddoola wadde nga si ssente za Uganda. Wano Kayondo wasabidde gavumenti ng'eyita mu banka enkulu eya Uganda okuyamba ku basuubuzi nga bongera omuwendo gwa ddoola mu katale nga bw'etera okukola bulijjo. Olumu kati Uganda, Bank of Uganda kyekola okuteekamu bwewabeerawo ebbula ya ddoola eyinza okukwata ddoola yo zeerina mu stock n'eziteeka mu katale n'eraba nti akatale tikamala gapaaluuka. Ate bw'ebeeraba nga ezirimu nnyingi okusinga abantu ze bakola mu kifo kya ddoola okuwa obubi ate nakyo ne kibeera nga kikosa abo abaagala okutwala ebintu mu nsi ez'ebweru. Abasuubuzi abakolera mu kibuga wakati bennyamivu olwa ddoola okwambuka kubanga tebakyalina baguzi anti nabo baba bongezza ebbeeyi y'ebyamaguzi bye batunda. Kosezza mu ngeri nti kubanga luli kati ffe tutunda ebintu by'abasajja n'ebintu by'abakyala tulina ne gawuni na biki naye luli twatundanga amasaati nga gali ku mitwalo 2.5 naye kati essaati ogisuubula mitwalo 3.5 ng'olina gitunda mitwalo 4 ate ng'abantu tebasobola kukola ki kuzigula. Kati etukosezza mu ngeri bwetyo kubanga buli ajja abayagala ekintu kisalikeko ate ng'ebintu biri waggulu. Ku nkomerero ya byonna buli ekibadde kitundibwa muno mu ggwanga kijja kukosebwa kubanga era tujja kuba omusuubuzi ajja kusigala nga abala ebintu bino okusinziira ku ssente ezo kwe bamubalidde nga nzungu. Kati bwe kikomawo ku zino eza wano eka kati nga ffe wano e Uganda era ssente ebintu biba bigenda kubeera nga birinnyamuko olw'okwagala okusobola okubalansinga kiki ky'oyiseemu emisoso gy'oyiseemu. Kati zo ssente okulaba nti ddoola erinnya kigenda kubeera nga kiyingirira ebintu ebyenjawulo. Ababaka ba Paalamenti nabo beeraliikirivu olwa ddoola okupaaluuka nga bagamba nti gavumenti ekyalemeddwa okutereeza ensonga ya ddoola kubanga ereka abagwira ne bafulumya amagoba gaabwe okuva mu ggwanga bannayuganda ne balekebwa nga baavu. Buli gavumenti etateekewo nkola nnuŋŋamu eneereetera abantu okuba nga bayingiza eneereetera eggwanga okuba nga liyingiza ate ne lisaasaanya bulungi ensimbi z'omuwi w'omusolo okusinga okuzidiibuuda mu bintu ebitaliimu. Kitegeeza nti nno ddoola tujja kusigala nga tetulina ddoola wano kubanga okugula n'okutunda kuyitibwa mu ddoola ate nga ne buddoola obuliwo tubutwale bweru. Ekonome yaffe tetukola bulungi ku nsonga ya exports tetukoze bulungi. Tulina okuadinga value sooke twongere ku exports awo ddoola eyinza kustabilizingamu katono. Naye ekirala eky'abantu balina okutegeera gavumenti terina obuyinza kudetamininga kuteekako price y'eddoola. Ebbeeyi ya ddoola okulinnya n'okugenda wansi biba determined by market forces, demand
and supply. Ye Ssaabaminisita w'eggwanga Ruhakana Rugunda gye buvuddeko yabuuzibwa akajojijoji w'ebibuuzo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ku kupaaluuka kw'ebbeeyi ya ddoola naye n'alema okubaako ky'annyonnyola. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.